Inside Story Uganda, real source of political updates. Myself, and I invested in technology. Nemba kwata bonna. I invested in technology. Jokuli onandi bamazemu. Umanyi kati I'm a new man. I've forgotten my rosary. Bawandikidde akatabo kano okalaba nakawandika ku muganzi yali permanent secretary wa works nababuulira ebiri mu works nti basudde emmeeri 5 mu nnyanja bagule emmeeri nantwala mu kooti oyo omukozi Elizabeth Musoka nali namuteeka noli natega omukazi oyo nali njamu bamuwanika obukulu Elizabeth Musoka oyo omulamuzi yali tamanyi baali tebamanyi naye ebyuma ebikwata abantu agati kubanga nabayigirako nze gye nasomera intelligence era batugamba nga batusiibula mu Africa mugendedde bwereere. I was smuggled here. Agenda e Romania nengenda mu Israel nentraining also my intelligence when I was a younger man. Nibagenda mu Israel twakwatako tiimu ya Uganda ey'omupiira n'ey'abaddusi ne tugitwala mu Israel. Why? Nesekabembe. Lwaki? Passport ya Uganda yali kanti except Israel nga tebabakubiramu. Yes. Abakiriza genda. I'm a highly trained intelligence officer. Ebo bali batusiibula mu college batugamba ti mu Africa mugenze kufiira bwereere. Kubanga buli government eddako ekola ki? Training abalala. Bwe bava mu nsiko baba baali bamanyi. Egondi Kanaani kano gundi Kanaani era yali sayalinga mangu twali tumanyiganye eyantwala ewassale yantandika okuntwala mu Buyeekera yasomeranga mu St. Francis nga nze nsomera Lubaga nga tumanyiganye kano oyo kano oyo bwe batuuka mu gundi bampa bwa intelligence office nembaga nnyo nze sibikola obwaladisi bwali bwamaanyi nnyo bali abasajja baladisi abasooka sibeebana waladisi bwali bwamaanyi edda abe mukwaya. These were the brains of that time. Bali bampadde obwaladisi nembuka kuba nali mbamanyi boogere kano boogere Makanga boogere Makanga nga badduse mu Luweero boogere Makanga yasigalamu mu 85 boogere Makanga ambuulira nti waliyo operation ngendayo okukwata Nasani Kalema eyali disi wa Luweero era yampaabira mu kkooti eka tuli bamukwata yandaba nga ndi naye naga nti abayeekera ba NRA bankutte naye nga balina omusajja munnamuli wa munno bamuyita Tamale Mirundi boogere Makanga aba UPC baali badduse nga bawambye Luweero baali badduse kakati abaana ba NRA bagenda babunyabunya aba UPC ku kyalo abakyamani badduse yabakuba embooko 10 aba UPC ne bakuma abanene. We are not fighting UPC. We are fighting the what? Their system. Ne babavumbagira be hey. Nze nasemba y'okulaba omusajja wa UPC yali chairman mu Luweero bamujja kiwoko mu Kinya ne Kalema bamujja kiwoko mu Kinya nabamugamba nti abayeekera tebalina sowaani bamuyira ku ttaka era Kalema Nasani nakwezo yampita ayina essomero embalala yasoma PhD naye ayina ekigundu wano waliwo brigade yakimufumita yamufumita olumuli. So byonyumya byansiko. I'm a highly trained intelligence officer. Ndikolera mukozi naye bano bajozi they don't analyze. Kakati mbagamba the situation yene eri mu Uganda is very tricky. Kyovolaba bakubye buli muntu yenna. Lwaki Museveni abakuba? Museveni abakuba lwa nsonga emu teryamutegeera. You cannot provide a cure for a disease if you don't know its causes.
tosobola kakati mu Uganda even those who are close to Museveni don't understand him. Nawandika akatabo ne mbagamba bwe twali tugenda mu kukyusa constitution term limits Museveni yabayita n'abagamba what if term limits ziyitamu what will happen. Bukenya n'embabazi ne beeteekawo as possible successors. Mbandi wange ku makya Tumukunde nankubira essimu. I was a very close friend of Tumukunde. Tumukunde yanzimbira amayumba. Tumukunde yayina kaadi bantu tebalina ssente ne muhwezi takyamanyi muhwezi yampaka air ticket ne ssente ngende mu Amerika. General muhwezi I think he doesn't remember me. Nengenda ne muganda nti muhwezi miso has found out ogenda gwe wamu mukatu namusanga kulagibe kugundi wali era gibe kira toyingiramu nga tewali akuyise nintuukayo baleete emmere baleete ekikonze nedda zisirya mmere ne mukwano kukasukwa yina gye yantutte okulya emmere n'ekyanze n'enfuluma ng'ataagisasudde zisirya mmere nze nkolera ku pisi bwetavuga pisi oba nendaba ekicupa ng'eriko akabongo kasuku ayina gye yakututte. Twabadde ne kasuku twakyalidde omusajja omusawo omuganda ne tukyalayo akoze essabo ly'eppya nnyo ne tukono jjajjirawo kakati naye bwe twabadde tukomawo n'akola orders naye n'ekyanze mu kafune n'ekyanga nenvaawo kuba nze sirya mmere naye tolya mmere era kituufu n'abantu mbu okoze nnyo ne maama akimanyi sirya mmere nze ndi wa pisi ewaka ewaffe ntiryawo emmere mbagulira ebintu byonna enva biki naye ze siryawo mmere ewammwe wosenga ng'okutya bakozaawo busigalo n'akutta ewaka ate ewe wabeera obulabe wali dangerous kati gwe kyoba tolya mmere ewaka nekubuko siryayo abantu bulijjo bakyewuunya nti tolya mmere bwe kankubulye senga w'omukyala kakati oluwombo bwe lujja senga akuweereza oluwombo oyinza oddugaana omanyi senga ki kubuko siryayo mmere ewaffe siryayo mmere n'ewaka bwennyini siryawo mmere naye ngako kapisi kanayira ako anti bwe kagaana ntegeera kalimu ki nze ndi wa pisi ati mbadde banyumiza ne mbagamba Museveni mbandi bwange ku makya Tumukunde nankubira essimu twasisinkana ku Silver Spring nejja na Tumukunde nanga Mirundi have you had a meeting in the State House cause no nali sinagendayo. They have sat and they have selected the Kenya and Mbabazi as the possible successors of Museveni in case the term limits are not removed. Nenseka yali mukambwe nnyo Tumukunde yakambuwala nangamba do they think that I'm lucky that will be put on the roll at a later stage? Manye kiyankananya abantu ye tebamuyita ababiteesaako oba byaliyo bate byaliyo Jeno Tumukunde baite bamuyise mu State House tebamuyita stakeholder Tumukunde bamukuba essasi olunaku lumu naye Tumukunde nga tutambula n'agwa nze namusitulawo Tumukunde awenyera naye namwagala nnyo Tumukunde namusanga nga asoma obutabo bwa Mossad we have never had an ISO director comparable to Tumukunde. Tumukunde was generous. Nona aliwo naye akola wayina akapapula kaffe nga bakayita yellow paper but this is government money. Tumukunde ne wafu amanyiyo era bwe yalabanga bangobye ye yaleeta proposal nti mutwale mu New Vision ng'ajja kunkolesa luvannyuma nze olunaku Museveni lwampa omulimu nali ne Tumukunde nga tukoze ekibiina olunaku lwofuna omulimu mu State House wali ne General Tumukunde nga mukoze ekibiina ky'ebyobufuzi kakati waliwo omukazi nga bamuyita Nansuubuga ng'ayina feesi ya Kijapani oba kikyayina awo kukulokotawo Tumukunde aba agenze ku kyala Amatende Eggaba badelegesi baffe bajja nenfuna essimu mu State House erwakitula
Mr. Mirundi, where are you? Mr. Mirundi, where are you? I'm in town. Where? In particular. But do you see the ready Mercedes base there? Yeah. Go to Okero house, get him man and come to Ruachitula. For 3 days, Amerika was convincing me to join the government and I refused. I remember that's the day when Kutesa became a foreign minister. I remember it was the day when they diseased UP results. The man who brought me back, Yari Gundi, Lukutana. Attorney. Hey. I met the president after 3 days. Ngangani. Wamale nnaku 3 Ebyatutte. Yes. Nga bakuwa omulimu. Yes. Nga bakyakukonvinsinga. Museveni nangamba, for you, you have a magazine, but you are drunk. You are drunkard. Tolina obwongo naye oli mutamiivu. Naye munno oli bwe mubadde mukola ye ngenda musiba era Tumukunde was arrested. Tumukunde at one time believed nti nze namuwaddeyo. President Museveni bw'omusanga Ebyatutte ayagagwa olina obwongo naye oli mutamiivu. Naye oli General Tumukunde ye ngenda musiba bwe mubadde mwenna. Era yamusiba. Era abasigadde bonna baabamuggyako. Tumukunde bwe yali apanze bonna Museveni yabamuggyako. Naye Tumukunde yalowooza nti nze nkoze eki. Gwawaddeyo olugambo. Kozi olunaku lwe baamukwata nange lwe baakola ki. But the arrest was different. Mine was diplomatic. Yes. Okay. Kakati bano abaana bagenda batandika ebyoorganize. Batandika ebyoorganize balumba mukazi wange Kannabukeera. Kwata esimu ya Nabukeera ngiteeka mu byuma nga biragalo. Abasajja 3 eddwaliro ly'Erubaga, eddwaliro erya Saalubatiku, eddwaliro ly'Erugazi nga lirina essimu eki nenjiteeka mu byuma byange. Baali tebamanyi ti nina miso wentandika obbakwatira abooganizi. Akasajja ne kajja wano, waliwo ekisajja ekikulu bali kikuba ne bakitta minisita aleeka omutwe. Akasajja kajja wano Kamulani kabagamba bwe bamala okutega mukazi wange bamutte nembyogera ku leediyo. Kakati akasajja kabagamba Kamulani, why don't you talk to this man? In fact kamba buli nanoonyako ne Rajivu tabani wa Sudde nga mmanyi bano bantu baabwe nga maze obbakwata noonya omuntu abamanyi mukumu kutta abantu. I looked for Rajivu ne mulaba. Rajivu ne mukubira obutambira nganti, but what is this? Tekiraba muki to save ani ku bantu ani ajoga abantu. Kati akasajja ako kabagamba, give this man Tamale Mirundi, give him $100,000 bazba. If you don't see him, tell me to go to him. Mumuyina kye mwamukola nga akasajja kaagala business yaako eyogan esigaleyo ng'etambula. Africans need money nga kali kuwa kasi avenue ne briefcase yaako. Where is the minister? Kino nekijjayo omutwe. Kati bamala okakuba nga nkakubye mise ekakubye. Ekisajja ekikulu ekyasokola mukazi waako nekitwala abantu abo okuva mu ICT ministry. Are you saying that this man is hearing whatever I say? No. There is no African with this technology. Kati babiyodde ekiruddu, babiyodde ludda wakafuladinze market, bakakwatya Kalachi. Ne bakasiba emyaka 5, bakafayininga $7 million ne kataja bano. Omuntu yadda mu kulwanyisa nze. If they had become politely, my initiative was to tell to go to Rajiv. Mugambe nti oyo gwokolagana naye ono ajoga abantu. Recently namulaba ne Rajiv. Oyani onanyuma mutono. Okay, nga tumaliza ensonga z'ogani. Andi nkubuulira kati nabasonyi. Mpandiisa akatabo. How we learn to forgive. Kati abako abasonyi. Nabasonyi.
ko abantu bakulabyeko ng'ofukamidde ku TV ng'ogaba ne mu nsonyiwe anti baatudde bagirivayivinze bakizeemu buto kati bano abamafiya bo wabasonyiye anti isu eriemu nti organize needed ka parliament yakola etteeka lyoganize the research has found out that organs are needed. A human being is repaired by another human being. Emitima bugula dole emitwalo egi, amawugwe dole emitwalo egi, ensiko dole emitwalo egi, obusomyo bugula dole emitwalo 10. Omwana omuwala nga tayina bulwadde bwonna bwe bamugyamu reproductive system bamugula $7 million. Kyobola teri musango gwonna gutambula. $7 eza dola. Omwana omuwala omugezi mwanyoko bali bamutwairinga bamugyamu refuna first grade emakerere bamugyamu obwongo namala nemba training balikuduliringa obwongo ne babukugyamu mwe bawala mmwe omulenzi bwakugamba nti jangu tugende nkulaga abeewaffe. Be very careful. So organic business mu Uganda yamanyi. Yes, but it's an international trade. Kano onanyenya omutwe yagoba lukwago namujja mu ministry nateekamu mulamu we bawamba amalwaliro bakyopaddaninga. It was not me. Kati nabalabye mu nkyabba babutambi bwomunziramu ate wagaye wabasonye anna basonye naye bannumbe balabe nobagaba bakuwe transport ogende. Strategy yabwe egamba tetujja kukola business ngona musajja wali mbasonye mukole business yamu. Why is illegal now? Kyakirizibwa under a parliament that is elected. Parliament yakiriza organic trade. Nabalabye baleesa abantu okuva India Mumbai ne baleeta Canadians batudde mu meeting mbakube nakana mwekali nakana kalabyemu kana kazuze ntwe mu meeting nakalabyemu ya video kan challenging nkaso omutwe. Kakati today we need, they can even hire me. Let them hire me to publicize this issue. Why? Tujetaaga. We need it. Why? Chiringa boga nti oyine motoka ya Subaru eyo joyina spare bamujjawa mu motoka era aba endala. Kakati singa spare galawo oba Toyota ne galawo spare omujjawa tewali. Research has found out that organs are needed. The only repair to a human organ is human being. Yes. Kakati bo balengera wala. Naye bakadama okay abakolera e Saudi Arabia ne manga bawalabu. Badde babajjamu organs zino. Yes. Ngera abana bakomawo wanunga kidney temuli. Mukimanyi. Nti omwana. Nenga gwasoko byogerako. Abana 14 babatire buyindi. 14. According to UN report. Ezaba ngabana Uganda. Yes. Muzei abana Uganda 14 babatire India. Nti waliyo yino omuntu bwobojjamu organ omuntu gwogigenda ogiteekamu ayina kubeera ku kitanda awo. Kati bano bayiga preservation babitwala organ bagijjamu ng'owulira. Ate bayikujjamu ng'ofudde ebifute bikola. Omufute bamujjamu organ bajjamu mulamu. A doctor must terminate your life. Kakati etteeka lye bayina lituyamba lya parliament. Sigenda balwanyisa abasajja batudde ne bagamba nti eno business erimu millions za dollars 10 a month eya organ erimu millions za dollars 10 ngamba yingira mu mbaga zaki banzite sente nganya bankube kuba batudde ne bagamba nenka kuba akatambi nono moli nenka baka tabi ka video badduka. Don't attack me. I've fought for this country, but God did not give me powers to supervise this country. Jesus bwalidde alimbuuza mbakoledde ekimala kati oyagala kubivaamu. And there is a law. Bwe munaddamu okukola bye mwakolanga kubanga mbabuulira fiika salama teyaliyo. Dokita bamuyita Dokita Namaganda yali abikola. Yatunda wano n'atunda waliwo ekisajja kino ekisajja ekikulu bali mwezo empologoma etolosi ye bali mwezo akitegedde
kyagenda mu college ini e Makerere nekisinga na Dr. Wawuya ne Dr. Weyomba, but one of them stammers mubaleete. Okay, mzee tuve ku nsonga twogere ku ndala. Anti kubuli kati ensonga ya organi njimaze obavuddeko kagwe wasoko kugera ku bintu bya organi. Bakoze etteeka bagi reforming. Etteeka lyayisibwa mu parliament. Etteeka lyayisibwa mu parliament elected by the population. Kakati kikutegeeza these are powerful people. Milioni 10 kinene nnyo bandeke nange munte nkole ebyange sijja kuddamu balwanyisa. You are going to expose yourselves. Why? Nti kati wakyali accident naye nga kiri ekintu kiri noble nti if you have known a human being provides spares for another human being, bino byonna batukamba nga mbwa amazike twavolvinga okuva mu mazike. Lwaki amazike galemi? Ekitegeeza Katonda yatutonda ffe nnyini. Kati the argument is, should we allow a human being to die with these variable assets? Okay, tugende kuchirera. Kakati bakiteeka ku TV, I will help them. Nesobola kuddayo kulya linnya lyange mu meeting zammwe. Njaba batemba ku bibubi. Allow me to get my money and I go home. So lutalo luwedde. Bakuwe sente z'ogende. Bakubye. Mbonena kudda mu kyalo bubakolepwe. Naye omusajja omulenzi oyo ania ajoga. Kwega mukazi w'abaana bagana ko bakabawa butuwa bamese. Nti me, I should be sacrificed with my children and go home and rot. He must be ekisajja ekyo kyayogera nga kigamba Wawuya ne Weyomba. But waliwo ananagira. But we hear Mirundi talking about it. No, Mirundi will be dead. Mirundi will be in prison. Mirundi will be languishing in his village as a district. Kisajja gwene kuba nakana kazunzo lutwe. Mwe nitopa banemba mala obu video bonna nemba. Tugenda mu parliament zake ensonga za ya parliament jireke muganda ujakola ejitugese niwe. We're not going to talk about parliament. Parliament ogenda jogera. Ekisooka speaker mukwano gwange yejanjaba omwana wange mu muganda womanyi ku milioni ameka. Atajjukira byadda tagaba. Siyinza kulumba parliament era sijja kuddamu girumba. But the problem is the parliament ekigirimu kiri kimu. Butabala Bobi Wine bamuleka n'abinuka. Bw'abinuka yavuma muhoozi ngavuma wadusindi abaga nti mukazi we yage yes no mukago nti gwe kitoyagala byogerako. Kakati gyenkubulya kiri kimu. Bw'ovuma muhoozi waliwo abatavumya mu ggwanga. Gwalaba nvuma buli muntu ate nze sivuma era sagalo na gundi full figure is not your level. You are graduate. Even if she provokes you, don't answer. You play a contempt card. There are people I don't answer. Don't damukuvuma. Don't damukuwemula. Obscenities. Me, I don't shout obscenities. I pack them. Abaganda fetwina. Ebigambo byafu. Kati gwe muzayo inabo otavuma. Oinabo otavuma mu ggwanga. Bemanyira abatavumwa. Nti gwe Bobi Wine ovuma muhoozi. Naye omanyi nti gwe bw'oba okola galaazi zo. Police ne security army ye providing security. Ku mulembe gwa Amini mwali mukola sente mu. Badani mukula bakola sente nga mweze mukoze. Twalina kizibya kati wali kikeesa. Respect the army, respect the police. The police guarantees you security okufuna kuyola sente ze muyola. Singa amaje kabuli afa mu kivulu kyammwe bamukwata bakomawo. Kati Bobi Wine committed bamuleka n'abinuka n'obutasoma bwe. Kakati Bobi Wine bamuwa sente avume mukozi. Taliddamu kwogera. Fa Abaganda batuka nti omwana omuto abaana bayogeranga bato. Naye yalaba omugole nga ali enswa. Ne babuuza ne alidde enswa. Omugole ne yeetuga. Gwe Bobi Wine ovume muhoozi gwe. Kakati oyagaliddwa. Bobi Wine is kegged. Kakati he can only address press conferences in his house. Why? Kati mugenda mukkiriza kudda mu kutambula. Police yamutaddeko.
You must follow our guide. Ensigo eva mu oyina okuba n'omuntu gw'omakinga naye. But somebody in Australia is making research on omutima gw'embizzi to get into. A human being gives spare parts to a human being. I was reading omanyimbi soma wide nti Dr. Bernard in South Africa eyakola heart transplant ayinza okubanga yeyatta Kinyata yamuleetera omutima omulala ogutamakinga naki naguno era bwe yamulaba bamuwa presidential jet n'adduka bamutunulira nga guganye Kinyata wanted eyanga heart eyanga ki heart kakati wano babitandika bubi waliko nakasajja kalina entwe yakentwe nekagobalukwago nekaliyita mulamu waako nekaleka kakola sente nekajoga nekaniyo kangulira abantu bange tinjaka kubawo tambi bakati kakati etimikupa tunomasa etteeka lyayise mu palamenti lyayise nga mubbi wankoko. It is illegal in Uganda to sell organ, not to donate, but donation. But donate? Yes, because I know the price of these human parts. When they said donate, they mean I can give you Mirundi. Yes. If you remove donate, the cost. Price ya sukari yinza jigamba nga wogaba price ndala. Okimanyi nti price ya sukari bw'oba omutwala bweru bakugirako omusolo gwa siringi 7 n'omu exporting nga tukikuubo ensi endala. Yes, so I know these things. Kakati nkuga nti omutima ngula dola emitwalo eki. That's a lot of money. Yes. That's 180 million. And a kidney ngula dola emitwalo eki. Yes. Ono obusomyo ngula dola emitwalo 10. Lwaki obusomyo businga omutima? Obusomyo tomanyi nti oli mulwadde wa siriimu bakutwala ebweru e Spain ne bakuwoza wenna ne bakuleeta obusomyo obupya 20 years guaranteed. Omwana omuwala nga talina bulwadde bwonna bwa HIV ani byonna ebyo byonna nga wa myaka 16 okukoma ku myaka 2 bamugjamu reproductive system egula millions of dollars 7 ne bajiwa omukazi mu Europe. These are Jews. Yes, $7 zimanyi gwe. It's a lot of money. By identifying abaana abagezi mu ssomero owange baali bamuyina bamugjamu obwongo drilling ne bawa omuntu baby. Abalasha bakuuma obwongo bwa Lenin emyaka emeka. A lot of time. Yes. How much? Abayiri bakumako prime minister waabwe mukoma. How long? Mujjukire oyo yani oyo Netanyahu gwe yajjawo mutane. Kakati nkubuulira nti abaana abawala bwe babagamba owange jangu nkulage mbakadde bange these are Chinese. Omwana wange bamutya musalu bati kukuba the Chinese. The Chinese operated here. Era bwe babakwata they were Rwandese, Kenyan. No, oyo yankubya okumalawo on the inside out ne Joseph Tamale Mirundi njagala leero okufuna Mirundi kubanga leeta maliriza naye waliwo ekizibu kisaagala oleme kuddamu. Kakati nze nabavuddeko bafunye etteeka ki kuba badde bankuba she must go home as a dispute. They are now doing it legally. Meaning obavuma they have a case against you. Even illegal or not illegal, nabatadde. I served the country. Bankubye bamazeewo. You served the that one I agree. You served the country. Mirundi, when you first said people are selling organs, I did not believe you. Yes. But when a law came to regulate this, then I said maybe. Kati njagala ki? Mbadde njagala muwala wange bamuwa sempe tabagenze mu charge. Ani akusasula kati? Ati yenkubulira. Who should pay you? Bankubye nga ne musubira ntunula bwati. Ne Museveni abatya. This is a lot of money.
this is a gang, this is a cartel. Uganda efuna millions of dollars, $100 million per month through organs. Uganda Airlines yataddewo sweet chi to India. Yes. Mirundi. Nkubuli. Direct flight. Ogende India bakuteekamu omutima naye ng'omutima gwavudde mu Uganda otambula n'omuvumba gwo. Emitima gya Uganda organize zaffe because of the matoke we drink, we eat. Amatoke galina fibers. Tuyina emitima gy'amaanyi nnyo. Tuyina organize because of matoke. Era ebyo by'ogamba sitwakozeewo okulipulesinga engano naki gwe byogera oyo omukazi gw'omugamba tomumanyi mukazi oyo gyabijja tooke etooke has fibers. When you eat matoke then your heart is strong. They have found out nti organize abannayuganda ku market, international market z'amaanyi nnyo. Are we not losing lives in matoke machi nze nkubuulira sigenda kuddamu bakolaki mbafukamire banna nfukamidde mundeke. I want to go home. I will never fight here again. Family yange mugijoze, abaana bange tebasomye. Katonda yanyamba ekintu kimu muwanga saafuna looni mu banka. Singa wagwadda. Singa ebintu byange byonna babimaze. Singa wagwadda. From 20 kamunyezi to 4. Wano eri ku looni. Ogonze. Ngonze. Nula mu kamera nti bakuleske. Munkuba bannange mbafuka nannyini nsi. Ngonze. Mwe mutta abantu bamutta mutte. Ngonze. Kitange tantumangako, Katonda tantumangako mbakolere. Naye bannange munte. Mumpe transport. Omusajja yayimba n'agamba, omukazi yayimba n'agamba, omukazi yayimba n'agamba munfunireyo eza takisi nzire kannime, munfunireyo eza takisi nzire wa kitange. Laba ekyana kye najja mu ssomero njula okukitta basange eddambo ate ge magoba ge najja mu ssomero munfunireyo eza takisi nzire kannime. Sigenda baddamu luli bannumba ne mbakuba ku nno si baddamu banveeko. Leave me alone. Leave me alone. She must be a dispute. Why do you want me to make a dispute in my home? Only one said, let me tell you today. People, experts from India, from Mumbai, have arrived. Abaana ba Uganda 15,000 were killed in India alone, and their organs extracted. And they were subjected to sex harassment by drugged men, by jail centers. How about the recordings? Mundeke mukole business ya mundeke. Siddamu kukola mu gavumenti ya Museveni bannange mundeke. I regret that I joined Museveni. Nedowooza nnyamba ggwanga. Museveni n'akanyuka ku jirikitinga embo. Muhoozi yanzijeeyo. Yes. Ngenze ne ranka ya Muhoozi. Nira Museveni. Nti advisor. Butcher man. Full figure. Why did I waste my time to do master's degree? So you are doing a master's degree to be equal to Butcherman. I cannot. Mirundi, katuveeyo omaze okwetonda. Mirundi, omuntu yeebuuza omusajja omuyivu nga ggwe. Omusajja ayogera ensi neewulira. Okulema okuteeminga famire yo. Abaana ne boogera ne bagenda mu extra. Ne bakola ebyobuswavu. Where were you obutamentalling abaana? Let me tell you. Abaana balina factors. My family nali njiyina mu ngalo bwente nga ndi mugagga. When abaana kati batandika okwekolera ssente ate dadi abawaaki. Nannyini nsi eyaleeta business nankuba nga ye Museveni alowooza mbu bwankubana njagenda eri 1.7. That was the mistake of the president.
yali ntadde nengenda. You blame that on the... Yes, my family n'abakazi ne bafumbirwa banjoze emyaka 10 family yange bagijoze batunyeddeko batunyeddeko. That's the problem in my family. So when I had the money nga nakamunye 20 nina sente ate solisa government sagenda alla yankola bubi nnyo ogenda mu government ya Museveni. I blundered abaganda bakakagere tunda ekigere kino kyantunda okuyingira mu government. That's why I have lost control over my family. Abaana bakulema okuza obulungi n'empisa buli omwe kati yekolera bibi. It will be a day for money. Tuyinza kuba mwana wa munna akoledde emyaka 14 nonkenya kukujira nonkenya kakujirikiti nonkenya kale tumwebaze yankubye. Museveni was sending me on a mother mission ninja batta ate ne banoonya omuntu soogerangako nabo 10 years olinja okutulika ekyankuba dudu ku baana ensi ekwegomba. Yes. N'oba n'omwana luli naafuna ekirabo kya sugar mami luli ne bamutwala e Dubai oyo abeerewo namuva muwanga tombolera mwana oyo yanvuma okunjogoloza naga nti mukwatirwe fitina Junior namuta nenze nina abaana namuta sijja kulwana na mwana ayinza okuba. Do you see him becoming a presidential spokesperson in the near future also like you have ever been? Ajja kula what he is in a bad company ajja kula because he is focused like me naye abatujoga olunaku lwe nagenda okukolera mu 7. This is when my family disintegrated. N'abakazi ne bafumbirwa ne bayenda tujogeddwa nnyo nga family. This is not what I expected. Nti akoledde mu 7 mange ne bamukuba amagulu nina okujogebwa emyaka 10 era nkomewo ekidoli bakiniemu bakinyalemu sikiriza mu kidoli politics. Okay, in your own capacity as Mirundi, what legacy have you built? Chekiri kujjukirwa ng'ogenze. What legacy have you built? I have helped this country to solve the succession problem. I have written more than 100. To solve what? Nze basolving the succession battle. Nembaga muhozi yajja. Nakuba Mbabazi. Nekuba abalala bonna. Nekuba Besigye. Naye Museveni yansasula n'okunkajuka kujirikiti kwasula embwa. Era oli sure nti muhozi yajja? Muhozi yajja. The next president. That's what you think. Muhozi ali mpita ye waffe. Nenkoma. Wakuba Besigye. Nekati ngenda. Wakuba Besigye. Ngene kuba amatafali ya waffe. N'okuba Mbabazi. Bobi Wine yakulemi. Bali wakuba. Bobi Wine yawedde. Kati yavuma muhozi. Ekyo kitabani kye. Ekyo God. Muhozi yawedde. Namulabanga mukazi wa kimye sente baba amupepeta bamupepeta. Ani yapepeta Bobi Wine ali amakomba. Bobi Wine ali amakomba. Mukabobweni mubiene mumaleni mukalubongo yabavayo bakutya uti bagano ko bagamba muleke bane babya kakati kiti what does it mean? Museveni musajja mugezi okujjako kunze kuyakolera mistake yali alowooza nti njagenda advisor. No, I don't think that Museveni knows the style of an advisor apart from signing agreements. He doesn't contracts. I don't know. He knows that you earn 1.7, but you were desperate money. He got from Kalisi, so 1.7 is... I cannot. Ngabaliba for 17 million. On pay zero. No, this is almost a job. You're drawn. Never made our guru. Never was sent to Momocho. No one computer. A kid gets sent to a dose in Nazago Tayagala. Tulika. Told them. Come baby to come on. Bofuka middo ganti over Mazebe, Baluango Chayom. Bambangudi. Kuorganize mbatadde no yitiba pitanga ye wangi ndidda ku mukozi ka nature succession nakyo kiveeko. Can you give up? Muhozi ndidda amanyi Museveni kya waliwo abatayagala muhozi. Can you give them freedom? Ate ona tosobola kujjayo mutwe gwe. Do you know the organism will be a contested season in future? It will. Yes. Gwe tukuwa president Uganda gifule abatwa. Gwatant waliwo kana kalina amatuuko kalinga ebbuloka kago bali kwagole kaleta mulumu wako bombi bajja kukwatibwa kakozesa amulanda n'omusagama mu ngalo kalina omusagama mu ngalo
katambula n'omusoga mukwalika nalinga benyo nonkaso omutwe kajjeko program. How are you restoring order in your family? Mirundi. This way it. Money. Ogikomyawo otya family eyo how? Mukulu wange alina sente abaana be alina properties nyingi olabe abaana be balwana. Abange balwana waayi. Bali balwana luli. Nanyini siyansi kombo bwanje kuwaza. Njogena mufuka ntulika butuli kyankwanzi ne bam. I know it. An intellectual like me, I know. N'abakazi ne bafumbirwa sirumu. Ne bw'owulira nti waliwo omukazi wange bagobye mu nnyumba sirumu. Nannyini nsi nti anjavuwaze ngenda ne bomu. Could it be nti obunene bwa famire bwe bukwavuwaza nayo kisoboka abakazi bana abaana nkaaga tebaaliwo tulina omwavuwaza ayavoli ajja atufukamirire abeere district no naliwo nga temunnajja. I was here nga enwali mutennajja nembeera nabo nga tebanafuna mujuwazaaniya ku bantu. They don't understand my abasoga bagamba nti omukulu akuba engoma omutaakuba engoma omukulu yakina naffe tukina lwaki omwana bwakuba engoma naawe ozina osobola okuzina lwaki towulirizaako ne ku junior ayinza okuba nga alina ensonga wadde nga gwe kitaawe. Junior si lawyer. I have lawyers, 4 of them have medical doctors. One is in America. As you are struggling with Dr. Mirundi was in one of the hospitals in America. Abana bange bagezi mu COVID. Yes. Junior nga mwegu yakoze. Abiriyo. Aina issue. Ngogambi. Agamba taata karakita yo. Ngogambi. Tekyanywera. Bamugula. Zisiri naye Junior simubala mu baana abagezi ewaffe. This him go. Nogenda leweyambula n'omukozi omukadde n'okola ky'olina omwana gwe. Ate ffe twali tulowooza nti omutendeko okuddira mu bigere akole bino by'okola mu media. Lwaki tewamutwala? Abaana bange bentendeka abali beeraaze mbamanyi. Junior is not one of them. He's astray. He looks for money. Genda ovegayiri bakuwe sente genda uyu mufere. That I kneel before these people, as I've done here. Bakole business yabo. Allo, tulibeerako ne gavumenti etubakota, ne bafunza, ne mufudu. Waloza abaana b'Obote 20 is children. Yes, and they are kyembadde ngenda okuga nti abaana b'Obote bali disciplined. Ono lwalidduka n'ono kulimino. Banyonenedde amaka. Bankubye ne banjavuwaza. Bakubye buli gundi yange yonna. Nalaba engeri erinnya ly'Obote lisigadde waggulu. The Obote name remains. The Obote legacy remains. Where is yours? Kuki? Erinnya lyo ng'eri Obote. Why are you all singing me? Why are you all singing me? I'm very powerful. I'm a media guru. Now after you. Hey. Life after you. Hey. Oh yes. Yeah, who of your children will be the Mirundi, the powerful one? Did Jesus leave a baby? Christianity. Jesus went to heaven, but he left the idea of Christianity. I fought for Ugandans. I don't want to be. Whoever brings a proposal of Josie, of Kunyalako, Mufuka made Munam, Wagam government, yes, walibeerawo n'abalala naye mufuka miridampeeko omusika wa kitaawo omuwanyi ekitiibwa Dr. Sali mwami Sali. Why don't you allow him to mediate between you and the children? Yajja ne biliyoni ezimugobye. He must come on his freedom. You don't know my character. You refused 2 billion. Akubuulire muwanga aba ffe tukimanyi. Museveni oyo yamanyi character z'abantu. Have you ever seen Museveni commenting on him? No. He ignored you. They say he ignored you. But again, he signs he renews your contracts. Every year he signs my contract. But why? Why does he sign the contract? Amanyi character yange. Museveni knows my character. Museveni yatasobola kukwata kwetegeera Museveni tiyeefunza wotafiire n'abalala bagundi bano abaafa basuicide yatema bbaasi yabafugira mu triangle. Museveni amanyi character assessment. He knows me.
Very when well. this man is humiliated, nagende wa Museveni nambuuza nga nina musaati bwe. Museveni namusanga musaati bweti. Ngali musaati. Why don't you forgive your friends? Namugamba, no, I don't forgive. I'm like, Russell. Are you sure? Yes, I said, my belief in boxing. The person who has been defeated, he has full me a ring. Nangamba, njakuddamu kubira essimu. Nga ndi naye bwendi. About 5 years ago. Yangamba, why don't you forgive your friends? No Mugamba, I don't forgive. You are telling the head of a nation that you don't forgive. I don't forgive. And you're a Catholic, a Christian. Ogenda mu penitensia. Nategedde. Museveni yali tamanyi kyankuba. Abasajja baatudde ne bagamba. Musajja yabagamba, why are you harassing me? Twamukuba abantu 100 was a fellowship. Ye Museveni yali alowooza nti ayakuntwala enta nalifiiriddeyo. I knew information more than him. The inside out. Ne Joseph Tamale Mirundi. Njagala tumalirize bwe tuti. Mirundi. Thomas Taiwa yagobera abakaba parliament abanupu 5 mu parliament. Betty Namboze, Joyce Bagala, Nyeko, Kabuye. Abakolera manya? Abakolera manya. Why? Unless the law says that if the speaker suspends you for 5 years, you lose your parliamentary seat. Taina kyakola. No, abasajja abo basoma ki? A issue is, what do these people want to achieve? At one time, Taiwa, we were not in the opposition. Now, we are in parliament. What do these people want to achieve? Let me tell you, because you assume political science. And in fact, one of the institutions, one of the projects I'm considering, when I retire, I'm winding up. I'm waiting for transport. See, don't call them government here. Who's going to give you transport? Who do you want to give you transport? And we are going transport. Is it fair? A year one 7 and in every to be to go back and put 100. No, it's not fair. Yes. But we give me a retiring package. Then can we write officially to indicate Balu president? Can we write to the president? Can we write to the president? Nti Museveni yabasalira amagezi n'aleeta succession battle very early. Many people like the Bobi Wines don't know that Museveni yabula emyaka eki. Nobody can start a campaign period in 3 years ahead. Where would you get the money? What issues would you stand on? Bobi Wine bamuyeswa ne bamuwasenta ajja akube lwabu akube gundi akube muhozi katayina bayina okuddayo ku drawing board bagambe we shall have weekly briefings. Tebasobola kwogera ku corruption ababbi bebabateekawo. Why is it that Mpuuga rani zaabwe nabaga nti Mpuuga nembidde NRM tebasimba ku muntu? Was it anomaly? Babwe nibaga $400 million bakola list nga utafiri talimu mugwezi talimu ngamba manyi waliwo yabaleta mu parliament. No, babaleta mu parliament to serve their own interest. Speaker bagala kumukuba lwaki yaleeta muhoze wuwe mbamba laba wonna we bakolera kyobula sinze n'omulundi n'ogumu okuteesa nabo nebaga nti empisa za zaake zibadde ziyitiridde. In fact abaana b'emakere bagende bamukebera omutwe unprofessional conduct. Zaake tabeerangako mugezi muguwa nsimbi. Zaake has a mental problem. Is known even in his family. In his family? He's known. But who negotiated a deal between the speaker and Zaki? I can produce a video for you. A deal? A deal. Between when Zaki? The speaker became a speaker. I can produce. Ate nga yavaako ebimugobesa. Tomanya nga speaker yavaako ebimutwala mu kakiiko. Agenda okufuuka speaker.
Speaker was my friend, my sister. Era yanyamba nnyo. Naye nze bwe nkulaba ng'ogenze ne nabbanja. Namala ennaku ezi mukolera campaign. Nkola kuvuga mmotoka n'enkomawo. Kubamba kusula wuwe speculations. No, nagaana abaabukedde. Asula wa akola ki? Ekakumiro. Nakuvanga ng'emmotoka yange n'enkomawo. Nenzirayo ne mukolera, nenzeyo ne mukolera. Naye nze kasaba kuwamba. Zakaga nti speaker n'omumyuka balina double standards. They work as if they are bad. For them they don't respect. Nti omulamuzi y'omu ewa Bobi Wine ekibiina ky'NRM ye mulamuzi y'omu ewadde n'alamba afa abyefudisi. Olunaku lumu likwatibwa. Ekyo kituufu. Gavumenti bwe livaako bali mufumbagira. Ekyo kituufu. Yes. Waliwo olunaku lwe balimukwata. Tulowooza nti agenda kusazaamu nuupu ya Jewelries of Life. Nga bateeka okukubba ebintu bya hawa. Recording weeri. Tuli mu libaka ne buyitizi ngadduka. Zaba balamuzi mbakwata. Bonna teri meeting yesikwata wa. Teriyo. Ate olina wokyajingira. Mu byafaayo ddira ojjukira lwagobako ababaka mu Parliament. Byenjogera bibyo. Gwe nkubye ku maloboozi. You must confirm. You must confirm. That's what it is. Yes. That's what it is. Mirundi, where do you see Noop in future as a political scientist? Is it galvanizing? Teriwo. Ina abaka 5-8. Can it afford more? Bagenda kusigalanga. Bobi Wine ye yaweddewo. Mukazi we Kasai Kimasezi no walo bongoya. Wagambe wa Bobi Wine yazigaana. Yabagamba njala kwera first. Lwaki yagendayo? Bamupepeta. Nito yogeri njagala muka Bobi Wine aveeyo. Nimukalo bongo yamba kubemba malewo. Ani akusasula? No yogundi mutwe. Okolera ani? No. Nange numwa. Tinarwani ya Museveni nenkuba aba federal nekola vertical yali ascend. Abana bange tebasomye. Museveni yanjagazaaki. Era nasanga mama wange ngayogera. Museveni omwana wange amwagazaaki. Mama wange tayawula segerinya nange. Tayawula? Tayawula segerinya. Naawe buli wabulya segerinya nga bamukutte aluzamira Museveni omwana wange Museveni omwana wange yamukolera ne bankuba amagulu ne bankolera ne bankuba ki Museveni yagaza ki omwana wange nebuga siyenze segerinya ko yetayina nyina ye segerinya yetayina mama imanza is a bitter woman over segerinya. Yes, segerinya yetayina nyina owange ngaba mbonyabonyeze ekitegeeza nga gwe bakubonyabonya no nga toyina ekyo wakola mayimaza agamba nabwe omukazi mu State House wabbayo omukazi kyebava bakubonya. Naye kyandibye omutuufu kubanga toli mwangu ku bantu abo oba olina omukulu gwe tekiriyo bankuba lwa business. Go through your records very well. Kuba nali sinza kolagana Go through your records very well. He mastered now. Arrogance wali wanyina arrogance arrogance ojirera kunze mando kuba okatera mando andi yindeseze akayo kali bakalijo ba mubine mumalawu anjavuwaze nange mubejo konendi mujamu nalete gwe watandika okuba ate gwososo okuwanika ofukamide n'owanika kyowedde akayo kali bakalijo era kale owedde. Yes, 10 years of resistance finished. Nedda njagala kukola byange bampeeko sigenda kukwata ku organiza abo ne waliwo kano kalina olukwe kagobawo lukwago ne kaleeta mulamu waako ne waliyo kawunta ataaka baleka kuba ne wooteri ne babuuca ejobalyako kangulira batemu banzite mbatadde munveeko njagala genda waffe kwewummulira naye sirikolaganako nammwe ku nsi. Kisinde kyekiyinza okuba Museveni obuzumuka lwakaddako woga nti Nuupu enafuye ne FDC egenze. Two issues, yes. One, generation gap. Generation between Museveni, yes, and the population and today's voters. The people of Rwanda, the Tutsi, after 50 years, went to Rwanda. The people of Gund, back on my way to Tripoli, they were Jacob Gaddafi. Normally the situation is 50 years. Germany united at 50 after years. at 50.
Museveni yayolekera emeka. Museveni agenda mu 78. Mu myaka gyafuze gwanga. 40. Moving towards 50. Abulayo 10. Kyobula bambagamba tibukole muzeewo term limits. Muwe 10 n'eki. Nesatu. 13 abulayo 3 muwe 10. Okuwa Museveni? Tumwongere ate munamukola mutete musobola muwangula. Tumwongere 10 ku gino. Muzeewo term limits mwongere emyaka 10 n'eki. 13 ruuli ya myaka aga nti Gaddafi yali 42 okuva eri bayitayo batya nene Tripoli olutalo gye lwatandikira bayitayo batya olutalo American ambassador gye bamutira etali Libya Benghazi bayitayo batya Tripoli and where actually Tripoli and Benghazi those are the areas. Yes. 50 years Tutsis went back. 50 years Germany united. The Soviet Union collapsed at 70. Museveni are not collapsed at 70. It's not end to age at the Soviet Union. Kakati mumwani koze ekintu kimu. Mugenda kufuna young man. Asangewo ageless term. Asangewo term less. No term limits. Ajaba fuga emyaka aga. Omanyi Uganda ni tebagala politics. Abannayuganda nga nafuuse pulezidenti wa Uganda balekere ebyabwe bakole. Ababoda bakole beetomere batwale enjima ebweru bazitwale ab'ennoni zaabwe bazitwale ojja kulaba eggwanga erigaggawadde atta munne musibe naye okuyingira ennoni ne bazitwala kimu ne bakitwala kimu ne bakitwala be babuwaliza. Don't you think Bobi Wine asobola okuleeta abaka abawera ebibiri mu palamenti eddako? Takyasobola. Nga yaleeta 58 kuno kibiina kyali kyakamala emyezi egi n'aleeta 58. Abenaali mu baali balowooza nti Museveni agenda ne bamukolera tukiyita tutya era average ofunayo ekibiina ky'obufuzi ky'olikozesa mu bukadde gundi Nicholas Loti yakola New Kano era tesibiddwako mu Kenya. Mau sente zaategeka okulonda kwa delegates conference yazijja mu gavumenti kyobula bwagenze ewamukoze bamukubye bano abasajja nze singa nina kyenabba mu gavumenti tebaali nkubi ninaku balina okunyamu nkomewo ekitoli baddemu bakiniemu banfa omulimu omulaba ndiemu oba nina okugenda ewaffe nfooka district Inside out. Ne Joseph Tamale Mirundi njagala eyolalire wano munjoze munyeddeko munyaddeko mbafukamiridde mundeke. Bakitolokoka Mirundi nkuwa magezi nga munno bakitolokoka. Just get saved. I'm a Catholic. Was blessed by the Pope? No. Olokoke to save you. Osonyiwa abantu nabasonyiwa odebuto ove ku abana banga batasomye ove ku mwenge ove ku bakazi you become a new person. No gwe muwanga ulwaki tebakuwa mulimu bagukuwe naye nze tuyinza kunjoka ne tudingana nompa obutwa notta omwana wange nonguli abatemu banzite nti njenkolagane naawe ebyo badde ebinkuumye kuggwe sinza okukuba ennyondo mutwe kyobola mbagamba. I've forgiven them. Let us drive in different lanes but towards the same